Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Twagwitanga omuzinga gwakubanga. Nze bali bakubye nali twali tugenze ko kubba nekyali wange bamwitanga light ne bamukwata ne bamutekako ebipiira nga nze nina wendi mulaba omukazi nagamba omukazi nkweka. Kazi yagenda kuba omubuno. Omukazi nenkwata nalinamu doze mitwalo nga 5. Musimu mpale. Nenkwata omumitwalo atandika omukazi mugamba gano gago. Mberero omuzira. Kazi nankweka. Nolaba omuntu mukatale omu kazi nankweka nanteeka onankweka. Nolaba kyaliwo nga bamu. Nenda kyaliwo nga bamukuba ne bamuwa amafuta mu matunga ndaba. Ne bamufumbita nga ndaba. Omusajja yaleeta ekingi ekinene nakimukuba ku mutwe nga ndaba. Ne baleeta ebipiira nga ndaba ne bamukuba ku mino nga ndaba. Situation we yagwa police najja nakayana nakuba sikyakyala nga ndaba. Abamwambudde nga ndaba ng'ali bukunya nga ndaba. Poliisi nejja nezikiza nemutwala nga basiridde ina nga ndaba. Nentambula negenda mu ghetto nga nzigweddemu amaanyi. So amanya nedoboozi Nabulime Esther SC ku Atalk with AC Media Uganda kubuzaako gwe nosinza okubanga oturaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala n'otugumiikiriza ate no subscribinga tusiima. Mbuuzaako mikono gyange mwenna abatulabira mu nsi ez'enjawulo naddala wano ku butaka abatulabira mu nsi eza Gulf countries omuli Dubai, Qatar, Oman, Jordan, Bahrain n'abalala bangi nnyo abatulabira Iraq abatulabira Asia awo bambi mwebale nnyo then abatulabira USA abatulabira Canada abatulabira UK abatulabira German, Italy, Romania, mwenna Ivan Wakozi, thank you so much. Douglas Freeman Segawa, Nambiru and Swimmer Media, Point Media, Edward the Great, n'abalala, thank you so much. Kubera nga mwobera mutwagala, ne musalasamu wako ne mutaka ku TikTok, n'ebirala ebirungi bye mutukolera tusiimira ddala. Thank you so much. Tuli wano ku AC Media Uganda era nga essaawa eno tubiba tunyuzeko mu mboozi ez'enjawulo nabagamba tubeera no ku AC Media tubeera tu inspiring tubeera tu encouraging tubeera tu motivating tubeera tuleeta emboozi ezigattako eziyongerako ku society n'okwongera okugumya omuntu yenna ayita mu mbeera omuntu gy'abayiseemu nti nawe osobola givaamu tewali mbeera ya lubeerera. Things change, so we are here to inspire, we are here to motivate, to encourage, to add something on our society. Yes, naye ng'olunaku olwaleero nina omugenyi waffe kasooka tubuuzeko era tweyanjule tusanyusa okulaba ssebo. Amina nange nsanyusa okubeerako wano ku media eno ey'akabi ennungi amanya nedowooza pita Apostle Rich Zion era nga ndi mwembi wa gospel ate ekirala nti ndi taata w'abaana ab'oku nguudo olw'ekisa kya Mukama yateekako ekisa ky'okuba nga mbulira enjiri eri abaana abo era nga kumala emyaka 8 mbadde mbasumba era nga abasinga abantu abasinga bamanyi nga Apostle ekizayo ndi mutume ate omutume owaddala atwala enjiri eri eyo abasinga gye batya okutwala enjiri kubanga fe tubulira mu ghetto tubulira mu ntobazi tubulira ba single mothers tubulira ba young teenage mothers tubulira abantu abo ddala abaweddemu amaanyi abatakyalina ssuubi tubagamba nti nno Yesu mwemuli essuubi webale nnyo omulimu ogwo. Amina. Nsanyusa okulabako olunaku olwaleero nange nsanyuse nnyo okuba nga okyaddeko wano ku maka gaffe ag'enansana. Mwebale kukola mirimu egyo. Amina. Manyi abantu balowooza ebintu tebisoboka naye ebintu bisoboka. Busoboka okukyuka. Bisobokera ddala kubanga ffe tuli answered prayers ate era tuli live examples. Yes. Lwaki ogamba nti oli live example, Mr. Apostle? Kubanga I've been a victim of this life I'm in. Mbadde maze ebbanga ddene nga ndi victim wa drugs. And the victim wa kusula wabweru maze ebbanga ddene nga ndi neglected maze akaseera kanene nga sirina ssuubi nga tewali kwegamba gwe nina nga tewaliwo muntu kwegamba maze ekiseera nga osobola okugamba nti yonna ng'oleka nga ndi nzekka n'okubanga ssaawa zino nti nze abadde street boy okyadde maka
ate agange biba byakyukamu nti Mukama ebintu byakyuka kuba twasinza Yesu kuba twaleta Yesu n'ayingira obulamu bwaffe nti things tebyakyukamu bambi byakyukamu ebintu byakyukira ddala era n'ennyumya obulamu bw'emabega n'obwakati tebina bye bikwataganira nkitegeera byakyukira ddala. Ogambye wali street boy. Yes. Kitegeeza wali obeera ku nguudo okumala ebbanga nga ndi drug addict nga ndi tuyagenda yabo obeera otya ojja otya okubeera ku luguudo? Okubeera ku luguudo kyava ze nakula ne maama wange step mother wange ne daddy wange awe namuŋŋona ku luyinja so munange embeera teyali nnungi mu ngeri emu oba endala nti nno step mother yakula anjiganya kubanga ze nakula simanyi maama wange nagenda okutegeera ngo kati omuntu ategeera nga ne step mother naye ebigambo byaŋŋamba ebigambo bye nawuliranga oba nalowooza buli mwana babimugamba nga ŋŋamba mulambo gwe masira gwe imbwa gwe oli foozunga oli musimu nga maama nenga ate gwe si gwe maama wange so kati ze nakula ntandika otegeera bigambo bye nategeererako oli masira oli nvunza oli mulambo ekigambo ekyo kyantambuliranga ku mubongo bwange step mother yampitanga nnyo omulambo nga wakoma wagamba mulambo gwa wano guluwa omulambo ye guluwa so kati awe nategeerera nti no kitegeeza ndi mulambo omukyalo ono siyanza ate ng'agamba sinze sibangako maama we tesiriba maama wo mulambo gwe genda ozungire wa maama wo gye yazungira yonna so nagamba oli fo ozunga so ntandika okutegeera nga mpulira ebigambo ebyo dadi yabeerangawo naye nga omusajja akomawo nga nze mulabako ku sande ngendanga ku makya nnyo ngakomawo kiro nnyo kati nga siba olwa sande ayike sande nga nalwo olunaku lubinnya eri obulamu bwange kubanga bamulopera emisango gyonna nti yakoze kino ate yayozeza bintu ate yava wano nagenda mu bidiba yakola ki nga ate nga ye yankubanga nga mpanika ku muti wati nansiba emigwa nankuba emisipi kati nze nakula nga tiseyagala ne baganda bange be nakula nabo nga nabo basiba banzijukiza ekigambo mama waffe si yakuzaala musiru gwe oba mulwanyeeko naye n'akaba maama we najja mulambo gwa wano bwokyo omwana wange ne bakukuba emiggo ne bakuyiwako amazzi ne bakukuba emiggo so kati bwe bulamu bwe nakuliramu era nga ne ku kyawe bakimanyi bulungi ate maama waffe yali laddu ng'akomawo muwulirire eri gyakomyewo omulambo gwa wano guluwa omanya kati azye ngakabalaza sekasimuule ajje nga ebintu maama kati ate gwe eri kubona bona tewali gwe bakwatako kati bakwata ku mulambo gwa wano ate nabona abaana ne bakulopa mami wotabadde eri kyadde asambye akapiira kange n'akaasa buli musango kati ng'omala okuba ng'oyisibwa mu obulamu n'oyo omukyala ate n'olinda ate kisaala taata nga tayiwuliriza dadi yali aganya omukyala we nga bamugamba bw'ati mwana anvuma so nze nakula saagala dadi wange nga ne wasemberawo mpulira bubi nakula twali gwe nze nakulira mu karuumu kange naye nga eruumu yabeeranga mukwano gwange nayogeranga na bisenge so wenki bwe nakula naye nenfuna ekirooto okuva mu buto negamba olunaku lumu ndiva wano ewaka olina okuddukawo kyekyali ekirooto kyange I tried many times to kill myself I tried many times eyo kati namuŋŋola twabangayo olusozi nga babita lubya kati edda nga batugamba ku lubya waliyo emizimu kati lumu munnange maama wange yankuba nankwata yankubira mu kisenge nakwata amagulu gange manyikana kato nankuba kantu k'ekitanda wano omutwe nempulira nga guuma nankuba nina enkovuze muno kati weyamala okunkuba nenfuluma kati ekyozo kingamba naye bagamba ku lubya waliyo emizimu ate emizimu gigikola ki negikulya n'obufa n'obuvaawo nenziruka ku lusozi olwo nembeera eyo nenkabira eyo olusozi emizimu tegyandya nempulira eddoboozi lingamba ddayo ewaka nenkomawo naye naddayo ewaka nali mbuzeeko akumala akabanga kale essaawa wayitawo ku ssaawa kati ndowooza naatya nagaha omwana w'omusajja obadde azeewo awe natuuka ngambira musiru gwembwa gwe yingira emuliri webake
awo tewali mmere paka nkeera musiru webaka nga naawe kenyini toyagala woyingira buli nga toyagala muntu akkooneko oyabeera omu ng'okankana bwoti nga nebaleeteme toswagirya so obulamu bwe nakulinamu. Ensoma yali etya? Ensoma munnange ate ekyo kyo njagala okimwebaza yanzikirizanga n'ensoma n'ekira kyo nali mwana mugezi so kati natula P7 nenfuna 10 aggregates. Okay, that's good. Nengenda nenkola senior 4 nenfuna first grade. Ekibawaayiriza okuntwala ku senior 6 nenkola 16 points. Nakola history, economics, geography, stroke art. I try to stroking. And natwira ku Uganda Matters Lubaga. Kati awo when namala okusoma jukira era ne mu kusoma okwo kati omaze okukula tebakyasobola kugalamiza naye nga buli kimwe waka bakuboola kumawo ne bakuboola noyigayira omukozi mpa ku mmere n'agaana ogikuwa mami yatugambye tetukuwa obeere waka naye nga ebintu ebikolebwa ebyakabi gwe tebabikuteekamu ne bawabeerayo pati obeera nga ate gwe omwana wa neighbours okusabiriza naawe newegayirira junior mwana junior mpaka kino nfuniyayo ku kinfuniya ku bumonde obusiike nga bena wegayira ng'obirabako bulabyawo omulambo ogwo nga nebakuleka katugamba nga zinebanga lusi nebampa ebyokulya nga babiri bampadde kituufu oba sikisuubira so omukyala oyo yampisa bubi nnyo ekyo nkyogera yampisa bubi nnyo nti yampisa bubi ntyo newe mulaba nga ayingiraawo neekanga kubanga nkuze kiroto kyantiisa maama ese mala wange yali mubi nnyo ate ng'alimu bino ebyokuba nga ajja ewaka ng'afuuyirawo emmindi ebyo byofuwa emmindi ebyo kwegamba ng'ali vigorous omanyi omukyala nga mutabufu nga ne ku kyalo olwo bamaju nga ekyalo kyo kati kwegamba nze nakula obulamu bwange nga bulalamu naye munnange Mukama n'atuyamba ate ne bagenda ne batya era ate laba wakyabagana n'eddadi omukyalo oyo awo ng'oli ku myaka awo nga ngenda mu senior 6 awo ndi mu senior 5 mala ntuuka mu vacation bangamba ate mama junior ne dadi ate beekyaye baali kabwanango nsanyukamu awo dadi waffe yali muntu w'abakazi wasizaawo omukazi omulala oli nga vaawo oli yali yawe yasiba ebibye nga yagenda neera byali byamu kibi kyate watunda ennyumba zange ate byali mu birangozi ezo alina bye yatunda ebyamuzeeyi nasinga nga tamugambye ng'omanyi bya famire ebyabaagalana kati bitufe tetwabiyingiranga nnyo ebyo kubanga tetwalina right muzeeyi ffe yatukuza tulaga nobody has a right on my things, it's me. Bibye. Nanga kugamba wano wammwe naye wange. Wammwe naye wange. Nga kyabagamba. Si wuwo. Kati obeere wange ndi waddembe okugoba wange. Ekikopo kyammwe naye kyange. So nga nali nabikuyigirizanga ku traininga kuyisa mu lesson kino oba okuze tufunayo akalowooza akagala kino nawo ne folk. Naye mu biseera ebyo teweegombako ng'okuze oba ononye ku maama wo oba obuze mami wange yanzaala atali ono oba tewakirowooza. Nakirowoozanga nnyo naye nakirowooza neema nenkivaako. Nakyagalanga nnyo neema nenkivaako. Nzuga mumaffe lumu yajja mama nga lumu yankyalirako edda. Kati yaleeta edda yagula bulayibena. Kati akamu n'akawanza akamu n'akamuganda wange omulenzi akamu n'akamuganda wange omuwala. Ne tubunywa. Kati yaleeta ebintu bingi. Yali abazaala mwenna oba bali mama wange yakyala ne bamukkiriza okujja okundabako. Okulabako. N'aleeta bulayibena kati n'asangawo nze n'abaana bomuli omukyala. Naye ng'obwogetyo ngeze maka g'abantu ntuteyo bulayibena kati edda ate obwo obuntu bulayibena bwabanga bwakabi. Okufuna kasooda. So kati yaleeta bulayibena kyali kyakabi nnyo tugenda nnyo bulayibena. Nange kati muganda wange kolonza yali ebintu bingi omuwala. Dadi yakinyumiza kyonna yakikiralifyinga kati olubuto ne lumulumamu. Ng'omwana omuto n'atandika okuddukanamu. Omanyi omwana omuto. Omukazi yagamba maama we wadde omwana wange obutwa kati kyafuuka ekivumu.
musiru gwe mama weyaja naye omwana wange obutwa so kati nze ate nekyo nange nekinkyaya mama wange nenga kati gwe waki oba ojjalo wati omwana abandi obutwa ne dadi nakinyonnyola nagamba tekyali bwe kityo senga bwali butwa yalifudde nera twagera mudogo nga talina mwede kijejeso omwana yali ebintu bingi afuna food poisoning kati ekyo nakyo nkifuuka kyakula kivumu eri ewange so nanki bwe nakula nobeerawo nogera mu senior 6 nekula senior 6 nekuma nga dadi bakitadde ne mami nera mu mutima nasanyukira ddala bayirawe naye ate omukazi gweta naye teyali mubi nnyo nagoba baganda bange ye yajjanga alina agenda yaga kutunda bintu bya dadi byonna era yakikola muvuzi tatawe yali alinamu kasente yali musajja mugagga yali yafuna sente yafuna sente kubanga omusajja yatuweereranga nsonga nsomera St. Kalemba muganda agasomera St. Augustine Bera asomera Namagunga St. Joseph oli asomera Victorious sedebyo ngamba bato bange basomera ku Victorious so kati yalina ku sente dadi yali azifunye avuga motoka mpya bintu ebyo naye ono ye yajja ina target yamutuuza ate nga dadi amwagala nnyo naye dadi waffe agwa nnyo mukwano ndowooza kati ate naye namuya kati naye ye yajja n'agenda ey'okulwana naffe segera nalwana naye yasooka kulwana nange yasooka kuganza nze nanjagala nnyo si kuganza kiza okuba kyalaavu nnyo yasooka kuba nga ayagala ggwe kati nga boli oli omukyalo yali ano abaana yabaleka yatwalako muto n'aleka abalala aleka abakulu dadi n'atoba nabo naye tutoba nabo naye omukazi n'abagobya ewaka bonna nange namaani nakola ki naye kati nze weyagenda okukolera ebyo nga nze nakoowa dda naye nga kati nkuuze maze senior 6 watagwa nkiki ekiriwo kantandika obulamu bwange banguba neddadi okuze ekibiki nkutuuza mu senior 6 bakitonviira nfa genda eri wange yavadde nga anjogerera bubi tanjagala bamunkyaya kale yali anjagala ne bakola ki bamukukyaya nange netandika obulamu bwange kubanga nali njuga nali nemeddewo naye yaleeta na poliisi okungoba mu boys quarter kubanga baali bagazitunda naye ku mizigo nga miwanvu buli omu yamuwako omuzigo gwe naye kati omukazi namugamba bagitunde bafune gye bagenda okugula kati ze nennemerako kati balina okunforcinga ovaawo batundera navaawo eti tempera tubadde bakoze eki batunzeewo ate yangamba dda bibiri bino byange byammwe naye byange so kati atunze ekike tekwali wengenda mumulopa atunze kike ate era tusinawo omugutu si musango so nengenda natandika obulamu bwange nagwa mu bayaaye ne batandika okunsuzaako ne bankolaki obulamu ne bugootana neŋŋamba nalina ka girlfriend kange ne kagamba manyi Tina kanzuluke wadduka olagewa eri Sudan noonye ssente kubanga edda ekyo kyali kyenga kye Sudan nga bagenda bafuna $. Naye nga ze mutima naye ngenda kufa anjaga ngende yange mpulira waliyo entalo wambeere mu ntalo nga ngezaako noonya ssente bankuba amasasi nkole eki mukama nanyamba neŋŋenda ne mukama nanyamba nenkola ssente nga nnyingi nnyo by that time nakolako ssente nakolayo omutwalo nakola kutula ddiiro ne bampa omutwalo gwa $. By that time $1 yali ku 2 nenfuna $2.5 imagine ebbanga eryo nenziweereza mukazi wange ezimu mirimu kyekyo ngaali ofuna ssente nakola contract bali bazimba nguudo kati ne bangamba omanyi Uganda oli muna Uganda bagamba ye osogenda Uganda otugwira emipiira olaba ebimotoka ebitambuza ebinene bitambuza ettaka nga bazimba enguudo Actros Benz bagitanga Actros Benz kati ne bagamba osobola okufuna tube zaayo kati edda tezaabanga tubeless zabanga gyempira nga ya tube naye ngeri omusana mungi esooka okutambula wano netambula mu mayiro nga 2 tube nezikola ki nezabika kati ne bagamba osobola ogenda okuleeta tube ezo mu Uganda naye nembuuza Uganda nga tube emu ya $1,000,000 ameka nenkotinga $2,000,000 omusolo yatangamba kotika 2.5 surprise netukuwa ddiiro n'omusudani kati nga ye njukira mugambye 2 nangamba ga 2.5 kati nga nze buli mupiira nkufunako emitwalo anti wali mwana ofunako emunga ofunako nkaaga nfunako emitwalo nkaaga kiba ne kuzino 2.5 naye nampaako naye naako ate nyamala okukola omulimu nati ne bampa ez'obukozi
nofuna sente kacho tobalamu nafuna it was $15,000 sente ziba nyingi ebampa bali asajja omusajja gwita kola mudinka abasajja berufu kyuka nesente zino banzimba tugende ngule nali najjeko ddakake kati wano bampa omusaala gwange nagenda okigattagatta mugazi nalenga kati kyeki kanzire Uganda nfuneyo kenfunye ninasooka weereza mukazi gwange sente mugamba gula pangisa ennyumba ogula ebintu komewo nga nina wentuukira nga tulina wetuukira naye nimugamba njaga kukomawo ngambuzaabuza ngamba nguze ebintu ambuzaabuza kati nenzijako Uganda netusooka tupangisa ennyumba nenjiraba nekati nenkomawo nemuyambako ebintu ebimu nenzirayo kubanga nalina kadiru ke nali nkola ki ate nga kolo nengwa mu gurupu yasajja bali besente wala abaana bajjanga Uganda nibaga tugendeyo wiiki emu olina miliyoni meka kufuna miliyoni 3 nange nfunayo 3 nawe ufunayo 3 miliyoni meka ze mu miliyoni 9 tugende tuzirye mu wiiki emu tulaba tusoozira ntuzimalawo muri mu kuvuganya mbufunze tuzikaza miliyoni yaffe mwena tugende tuzirye mu nnaku 3 Uganda twaba tuzimalayo tulinnye weziggwerawo tulinnyirawo ekyo kyenye tulinnye tukomewo kati nga na gurupu y'abasajja abo bati balina ssente abaana abayonooneka balina ssente zaabwe bazikuba era nga tujja muno kati ntwajja nenkola ebyenakola nenzirayo kati nga mujja okucakala mucakalira mu mabaala ki za amnesia zaaliwo top pub ze high table amnesia waliwo eyo Centenary Park nga mulimu amabaala nga babachu lafters Kyoto my friend ngeri Kabalagala Capital Pub Diposhi Regeba ayayaya kagujja bagira omusaasaanya bimanga muddayo mwazimalawo ennaku ezo ze mwali muzu nga ziggwa nawo tezinennaku telina kutuuka n'otumyayo nenda nogaba nange nogatano wakyali sooka ompuleyo ebisatu bya $. abaana banywa oebale yali awo najja nankumbi bagiyitanga Nyondo iyo Nyondo yatolya sente togivenako nga waliwo emmotoka ntinoonywa ecupa nga tofuse ogiwangula tugenda mu Nyondo awo ntunywa omwenge open bar ng'ogendako ekyako kyalo bagamba kabalo kagalo kagamba buli omwafuna omwenge gwayagagamba twamwakanywa miliyoni 2 ng'ogenda emmotoka ng'ozigyawo wansi w'emmotoka ng'oziba ng'ovaawo ng'ogenda ng'ofuluma so mumala ngunywa nga muddayo Sudan so kati nakomawo netunefuna ennyumba nenzirayo naddayo nenkolakolayo kubanga nali ntandise okukola amasanyalaze ekola wayalingi namwe nafuna akalimu ako tukola bo eri bakosa amasanyalaze ga generator tukola zebayita services kukyusa parkings okyusa biki ebyo air cleaners nga bijeje tebye binene ebyo abyenkolako era nasanga akalimu ako kati nesigala nga nina generator zange zekola mu services nefuna sente ate Sudan ngiri obulamu bwanguwa tufunye sente twogera Oluwarabu tuli baddugavu nga bo so ebintu nebitandika okuba nga byanguwa bitambula kati nentuuka nkomerewo ddala e Uganda mukazi wange njagala girlfriend wange njagala tusetolinge nkomewo yali agenda campus nkuwerere campus nange nsireyo tukole tufune business nangamba alindako okujja biki nkyesetinga kumbe ebbanga enamala nga siri Uganda yafuna dda boy omulala era sente zange bazirya so kati nze nkola akabuli ngamba kati bintami nina okomawo maama ng'omuwala ate sente teyazirya nakibanda azirya zenoziweereza azirya buli nabbaawe kati yayita nzo tananazimaawo newe nawe yategera kyo nkomyewo naawe tanajjako essimu ze zonna nengezaako kumunoonya mu baganda bekiwa eba kubange nali mwagala nnyo naye negamba sigenda mulumya waba aziridde aizulu abo natandikira okunywa omwenge ogw'ekisiru nenjigasigala time nayitawo nga nekyayi nezijukira bulamu bwe nayitamu tokyaddayo nga tosobola kuddayo Sudan buli kimu kintamye nali njagala akawala ako obulamu bwange bwonna so kati nenekyawa sente zingwako nandika okusinga ebintu mu nyumba TV zisinze ekibi kindagendako ne Rwanda nembeerako eyo nenkomawo
nensinga TV nensinga kino kinweddemu omwenge kino nenjiga enjaga ne kati awo ebintu nebigwerawo ddala ani yali amanyi nkola South Africa namanja okumala ndoza naye bayitawo omwaka mulamba nga mmanyi nga manyi sawa nayo nankikuba naye nawambako ebintu byange nangoba mu nnyumba obulamu bwakomerawo ddala nengera mu ghetto nenywera enjaga embeera nga omwo embeeramu ensula abaana ne bategate ssente zanzigwako bangamba kati ekiriwo kiri nti ffe tuli babbi b'amasimu tuli banyakozi oba otwegattako mu bbenga nembeegattako balina ekibinja ky'abaana 50 batambula kiro basikabusa mengo naye nga gyetuveeyo egali gyeva netugiyingiza ekiboga bakunya byebalinsi nti balina egaali tebalina gaali twalina egaali ng'erimu buli kibanda amanyi okukuba waliwo akubamu n'ozikiramu dakiika 3 nakugatta emimiro n'ogizika ogenda ozukuka nga neanda pati togirina twalina buli kimenge twakirina ku gaali juka nga nte nange mbali ninallo nga weekyayi naye nekyawadda mbadde mbasudaani bala sudaani babi obeera okyali awo musudaani ajja nakuba omuntu amasasi n'afaawo kaffe tubadde masasi ndaba timwina na mmundu ne buli omusajja bubadde ne mmundu tubadde busajja buli hashi kati nga nze ate bagamba okulumba numba nalina omutima nga banjagala nnyo era ne bampa nenye bagamba egayi wrong number so nembeera okwo nenkuza dreadlocks nenyononekera ddala akalimi ne kagwayo nensiraanira mu ghetto ng'okufuna ekyokulya embasa esabiriza nziba bubbi ngobba bubbi ntandika osula ng'abaana ba ghetto ntandika osula ng'abaana ba street amawine gatambula mu bazadde bange tino yafuuka muyaye yafuuka nga teri muntu ayagala kummiitinga teri muntu yayagala kummiitinga wadde okunoonyaako lumuuko ŋŋendako ewaka naye buli omu nagamba kangendeko ewaka eyo mbasenga abange naye akatuuka bwemulaga mukweka essimu omubbi wuuyo buli omu akweka ebisenge mu biggalo omubbi paka wanaava wano sibabbangako sina gye nali mbakoze nkomyeko nange mbanoonyeko abeewaffe naye nga buli omu agamba oyo mubbi nga mulaba wamyusa amaaso kati ava kunywa njaga ebigambo byenawuliraga bajogerako nadduka budusi 10 n'okuba anje ngamba kanzireyo ng'obeera mu ghetto life mu ghetto bagisango eyo ey'okunywa enjaga okunywa ebitamiiza ebyo bwe bityo si nyangu kubanga olina okagoba everyday okufuna ekyo kyolina okukozesa ate nga oba addicted nti wali baddekaawo nga olina okufuna ekintu kikubanja naye nga tolina sente because life in the ghetto don't say that you get every time drugs obeera ng'otaawa drug naye nga ate bw'ogitaawa ekutaaya bubi osobola okukola ensobi nnyingi so kati life teyali nyangu naye yansomesa obulamu ntola saa zino mukama mpadde omukisa almost nze nina mukama mpadde omukisa nti nina buli kintu omuvuka teyali badde anoonya kugina emyaka kubuna obudde nina gwe omuvuka gwaliga nti banange omuvubuka banange ow'omulembe guno kyeyali badde anoonya nze nkirina emmotoka empya njirina amataka ngalina amayumba ngazimbye kategeera essimu eri tewalina kyoŋŋamba nsobola okubeerawo nga kakadde katambule mu mmotoka kati gwe buli muvubuka wa saawa zino kyeyali yeegombye naye olunaku nga lwakedde nze ghetto yansomesa nti saawa zino nsobola okukeera ku makya okuva nentuuka saa 12 nga sina kyenaalidde naye nga sijjukira oba sina kyenaalidde kasamba n'amazzi nti obulamu nabubeeramu muko nsobola okubeera era nasange okusiba eno mbalokole ekyanyanguyira nnyo kati nze ndaba muliko ku kyekyo ffe twasiibanga ewatali kintu nga tewali wadde nakaakulya so kati nze obulamu buga nti nze era tosobola kunsanga nenegage wasa naye ojja wano nzo gamba naye papa lanchi wetuuka nange nga ngenda nsimba wali akawunga kange nga nfuna ng'abaana bala nti nze life ya ghetto yazikakkanya tosobola kunsanga namalala
tofunayo obuzibu nga ogamba mu ghetto omanyi waliwo okubba essimu nga ogambye okunywa enjaga ofeesinga ebintu bingi nga nagamba bantu babeera baba bakusosola n'ebirala n'okweraliikirira kye bayita okuzza omuzigo nobba nekintu ekyo nekizza omuzigo twafunako twatoka kweyembeera n'obako ekintu gwatukubanga ffe twagwitanga omuzinga gwakubanga nze bali bakubye nali twali tugenzeko okubba nekyali wange bamuyitanga laiti ne bamukwata ne bamuteekako ebipiira nga nze nina wendi mulaba omukazi nagamba omukazi nkweka kazi yagenda kuba omubiuno omukazi nenkwata nalinamu ndoza emitwalo nga 5 mu mpale nenkwata emitwalo 5 negamba omukazi mugamba gano gago mberera omuzira kazi nankweka nolaba omuntu mukatale omwo kazi nankweka nanteekaawo nankweka nolaba kyaliwo nga nenda kyaliwo nga bamukuba ne bamuwa amafuta mu matu nga ndaba ne bamufumbitafumbita nga ndaba omusajja yaleeta ekingi ekinene nakimukuba ku mutwe nga ndaba ne baleeta ebipiira nga ndaba ne bamukuba ku miro nga ndaba situation we yagwawo poliisi najja nakayana nakuba sikyakyala nga ndaba nga bamwambudde nga ndaba ng'ali bukunya nga ndaba poliisi nejja nezikiza nemutwala nga basiridde ina nga ndaba nentambula negenda mu ghetto nga nzigweddemu amaanyi ate nkera nenzirayo ate nnoonya ekyokulya nti ngaebyo tebitutiisa era nga mwana ayiza omwana 5 wange lwe lubadde lunaku lwo ffe tweyongeddeyo situka tutambule nga tulina obakuba okubajjako ekyokulya buno budiiru tunate gwe ngona mu boyfriend wo ate boyfriend wo omwendako boyfriend wo najja natwaye negaba emitwalo 5 kyaliwo tuba tujja mumulabisa waba tugamba mujjawo nga ffe tubuulira nemumuta ate ffe batuwadde sente tukuba kapeva ku mutwe oba ofa oba tofa gwamanyi n'ebyo bintu babikola abaana baasala ebimenke biri mu byamenka babirogaloga fejukira twali baloge nga olineko eddagala ku mutwe olina stress zo bagamba oli mulambo musemazanga yangamba ekigambo naye nga nze nsobola otambula bwenti yangamba oli fe ozunga bananga akagamba ako kantambuza nawe ntuka nengamba kituufu kigambo kyankwata mukazi yangamba ekigambo ebigambo nabyo nga bikomawo kati ogenda okulaba ngaogenda baga tugenda tunda kamishoni tunda kamishoni fala bamusasudde $5,000,000 nefala yazitadde wano ate yazimuwadde yatuwadde kadiiru agenda kuyita wanewati kati budiiru obutyo kagenda okujja nga mukagala kufa bino ntino tusaza omuntu nze nsonga kugamba komanda sokugamba oyo munkubiremu empitano nenze nenzikuba nongwenga bangamye kukwemu empitano nga ffe twanyiga nga twagamba twasalawo nakulabisiza dde nakuba obuteke bwolaba ku TV fe abasooka obukuba edda nga tububatinga tebakusibako bansibako era kayihula yankwata nnyo emirundi mingi emirundi ng'emeka obojjukira batukwata naye nga tubimaliriza nabangamu nakasente mu nsawo obimaliriza otya nga nsikkiza bigende ku prison awo ku poliisi wenyini wenjogera afande tukoze tutya awo wenyini kati omukazi namulekera 5 obutawonjokya nze nga nkimanyi sente zirina okuba mu mpale yange awo wenyini afande ekiro webiggwera mugenda okukomawo nti nate omusasibe twakwase mugenda okukomawo ekiro nga ye afande yalidde ddezze nga yatutadde nja kwogera ne osi mugamba mwana atulekedde 5 nze nga sikkiriza kaliro nga amasimu agwe muganyakula mugatunda wa wabeerangawo ba promoters abagagula ba smart people nga yagula bagula amasimu mabbe ojibba nobeera nayo onomukubirawo ku street omaginyakula nga nagigula waali awo najja nazitwala waguza amasimu 5 agenda gakyusa serial numbers addamu nagamba za jackets empya nazizaamu muki gwe nojja nogula oyinza okukomawo nogula nesimu gyewabadde naye eyo yennyini agiyiwa nakyusa serial numbers naddamu najambaza kati kwe baba bakubyeko okusinga bazitundanga Rwanda
Okay. bazambaza ne bazitika ku bus ne bazira kati yo munyarwanda first of all yaba afunye simu mpya tamanya second hand used London used yani yabalimba teziranda news Uganda news tuganza tunoonya gagamba mweri macho London news nze abasekera zaffe babana bazibnyakola munyako just bachusa serial number so Kenya news ababire Kenya batunda Uganda Uganda batunda Kenya westo wachiri agenda londo disenyo ogisange Kenya ogenda girondola ddi ogisange Rwanda tedi simwe valanda ni babbi ziva no South Africa babbi be South Africa bayiwe no around here kati kankuze papa oyine ekintu kyo down nga waliwo ekintu kyewakola mu period eyo ey'okubba byonna ebyaliwo nobaako moment gye wejjusa noga naye omuntu ono namukola bubi nyingi nnyo nenga gyensinga okujjukira moment gyerejjusa bambi twasanga omuzungu nga batambula ku street balina omunauganda omunauganda ndozanga balina obukamera bwabwe yamulaga this is Uganda biki bali ku street. Uganda is a peaceful country. A peaceful country. Zali sawa ngata musanvu au kwa Indonesia au ngako 9 degrees bakirira banange twamukube gumbo muzungu nabimbirawo ne jovu pamukuba kadugavu ne kaduka emisene kanya kwa mukafanya omusajja ono yavudde nnyonyi na Jeff afune emigere Jeff aye ntumupepeta buli Misana kimuntu wakasawo ke kalimu ne passport tubikanyugeri fe tutwala bitwaga ne kamera tubamwa kafananyo omusajja oyo ayogera ki ku Uganda waliwo kyali wange nafumite chupa ne musalasala face kwe najinya wrong number najimenya ko ekitundu eno nenje mufumita twine ekigambo kye tukikola ekyo kikola tunenge tukiyita munesfa kifumye mu kamera kyali kitya uyenyiza ne mukuba wansi kikyenyo kye yakola okutuka omukola kumanyira kumpisa maaso mu ghetto nze ndi komanda babita wrong number neyo musyali musanga enkova akyazirina ezirivaawo wajasa omumwe mwave ekigambo kifeesi mwe mukitandika buta mukirabirano kifeesi be babbi abayononeka face nga tebakyalina face zadanga balina bifeesi nga bamukubye nnyo mu ghetto afunye ebiko era mu ghetto okubaga kibanda nga tolina nkovu nyingi nnyo olimbaga olina okubamu nga wafuuka kifeesi nga gufeesi go bagukuba bakukwatamu ne ovuuka mu bipiira ne oba ne bakitaminga nga kifeesi kati bo balowooza bambi nabaza kyo kifeesi gi olina kuba just mu neda kifeesi olina okuba nga akaggo ofunye kangi nga kifeesi kyo kyayonooneka bakifumita dda kati abaana bo gye bali abasajja bakyonga bakifeesi batibekyawa n'omugamba kati kukuba akola ekintu n'omutima gumu kubanga naye atalina feesi okusinza nga wobyogedde ebintu ebisinga obungi nti oyogedde ku life eyakuleetera eyakuforcing ogenda mu ghetto kyemma yakolayo emikwano mingi nnyo ebiseera ebyo byonna ebyaliwo n'okola emikwano mingi oza biki ebisinga okusikiriza abaana okubeeramu ebyo bigroup ebyo byabakifeesi notuka n'okukola ebyo oba oliawo bye bataalikoze obulamu bunyuma omwana we odyatha obajjukira mubaha teri bulamu businga kubanga okubiddwa buli wonya kukitamiiza nga buli kyosobola obwongo bwe bwekisobola oba mwenge bwe busobola ngaogwoli wakireku ojjukira biri addictive oba oli wanjaga nze nali wanjaga so kati ebyo ebintu bidrugs ebyo bireetera abaana okugana okwitinga era kivanga nyinza okgenda nzija abaana bangi ku street enkera ne badduka olwokubanga wano tewali wonjaga area missing drug addiction is the biggest point emeza abaana ku street drug addictions so bingi nebino ebyokubanga tulina omukolo obulamu kuba mwaka vana tuli wano ate nga tunyumirwa obulamu nga tuli anirule
kubanga oli anirule poliisi ekukyabula omwakutya anirule kyekisinga obbaleta olina nobeera nga oyagala kutiibwa nga gwe kazira oyogere gwe weefuga mwana gwe story kimwana bigamba gwe wekasira teryakusobola gwe weesobola naye nga tolowoozaako ti n'ebintu ebyakaseera buseera naye kirala nti no okuba ojjukira bakasira nti oli twakuba omangere ntu lwemu ne tugabanamu lwemu nafunamu miliyoni 10 waliwo okuba emu gwa kasaawa amazima nga kalimu miliyoni nga 5 ng'ate muli basatu ensente muziteekawo ezo zinywa kyenge zikuzibu abakazi zibambalamu ngoye empya kugula buwoowo bwakabi aye nekyo naffe ntugenda tuba ku bamaama banga nze nayinanga dreadlocks nga abakazi baganye enviiri era nga ngenda mu bbaala engola lusinzi yange nga yakabi ya gilbis nentuula rasta nengenda nsooka wali ku majestic waliwo gayi nga muta Jose dreadlocks nga akola dread nenyirira bwe nagikuba akawoowo ntyo nenkuba mu Jordan gwange Timbaland Jordan oba Timbaland asamba nyo byakiyaye nyambala nga toza akabi nenyinga nengola essaawa eyakabi nengola akawoowo akabi nenyingira siliki tulampunya bulungi ate kati nga njaga kuba ku bibebi bebi kijja kikuga hello how are you jiko luzungu olumanyi kigamba nokirimba ogamba I do business in Dubai. I've just come for 3 days. I have a jukira yogino kugokola ngo kino tunuza mu mudogo wa doni nokulaba naye ngo omukwasiza omusudde mulaavu omujje mu kifo kya bbeeyi jukira baganya abarasto musudde mulaavu akwagadde etomwagadde just ko ino mubaraka ettooke gokola ngo omutikulayo miliyoni nga 10 kama no business yange yagudde wangamba daddy wo ye Kayihura acho wangamba daddy wo ye Bukenya wangamba kazini ate nga sente bazirina so muite pesa muzanyisa filimu bakwase ebintu byange bankwase ne wabikolanga iyijukira gwe gaffe gwe mulimu gwe kyolina okukola kiri kimu kukakasa muwa mukwano gwe namulala byonna bino bimukola bibakola mu filimu byonna naavaawo nga tewali yali abimukoze ate oli rastori wakabi nawe ojjewuliramu nti oyo olyandisaamu kati ogenda nga kolasi kyawo nga omaze omwana noganze ne mwana wa gito nina kiyaaye ate omwana insistinga nagamba nobeera omuyaaye nobeera otya I cannot quit you n'omubba mu layini yonna left right mutwala abantu left right nga yatwaletanga kana nekaita emotoka ya tata wako Benz nekagiparkinga awo nga kazekolako mu ghetto nokayigiriza enjaga nokanywa nokanyako nga konooneka tawo nokakyawa nga tekakyalina mulamu tebakyakawa sente kayiga enjaga tata kayiza enjaga tebagenda kukawa sente so kati bintu twakola bingi ebintu bino byewuunyisa omaye ebintu bino tubiwulira until when you sit down noyogerako n'omuntu yali akoze ekintu ntalika okumanya nti ffe twali bakibanda ba top wanekampa aba ku bino bano abeerimba b'empula kati bakibanda ffe twali bakibanda ba top watambulirako ku gaali enka ng'esinga esitenze bamitanga rongo namba gwe egaali nga era n'abayimbi ba top bwe baba banoonya egaali bagamba ey'emmengo nga etambulira ku bali abali baziza abafaana nga tugenda e Sudaani nabo netukuba Abasudaani netukomawo twali kaalimu naye munange mukamero gye yanzija nnaku lumu wabanga wakafa wakaitanga nakumati eyo twabeeranga buli Saturday oba ojjukira Saturday tubeera nga tugenze ku madaala n'abavubuka bajja bangi nakumati baali batunda omwenge nga buli kimu kibayo kya layisi ecupa gye mutune 13 nakumati bagitundanga 15 kati Saturday buli muvubuka gyakolaki gyabeeranga nga gujja bagira nakumati wali Centenary Park wali Kyoto Babad ngakora omugenda kubba abantu nga buli gaali ey'ekawempe yebwayise yenamuwona nga zonna tuzisinkanawo ate nga Good Life by that time nga yeriko nga Lucy Radio ne wizo bajja ne bateeka emmotoka yabe ne bagigula ne babeerawo maama
Ngechibera ngo Bobby ayise mwe mchali Kamili ayisewo Bobby ayisewo ne tundura nga buli muvubuka ajja labe ku baserebu abana abagaga ngabeera bazzo tugula kenjaga nga tubba buli muntu awena besimu yotwa besimu sinze yajiba no jiba mikwano jange je nasala yotwa besimu tujitundirawo abaguzi babeera waawo lagambiro ngona baka obesimu cha iPhone tekitambula onawo kitekino ye kwera we chetano nawo Samsung bitambula gotofayo esimu etano oba ya wajugwa bukade obinze mbanja kama mitwale eki price yabanga fixed oba ya bukade bubiri gwamanyi gwega kama mitwale etano bachi etano manyi tonzile masimu 5 je mitoja janga 5 fixed price emige kakade kange je ochegera sorry ajjaga mugu inawo chi era nga tubaza ba promoter mu kubajino kaba ha westo ekimboa nawo bubiri wano nawoneka ngasono kugwa simu bino muga kano kapade nga nyongeza buno busimu buno ay yoga tubuli mu chapati ngo cha musu umpuye cyane mangu kubera Rolex 2 no mwaka simu hapo mwaka simu we nyabunjo bye bunji byo busabwa bakazi ba mu busimu tubuli mu chapati bu nezi memory card bu flash obugenda wali nga bagamukubira Rolex ngo flash 16 GB abachapati bangu wa mu bintu ebyo baba masaka ebintu babyagaranye so akwa mchapati no mwa simu nakubira abo mu cyaro so ngosono muganga ngo icyo smartphone ndio mwezi mulamba ngo nkola bi Rolex sebo gufaragwe atena yabakotia ata bakutia ko nezi baziweddeyo obuga basalira oyaga yakukima abakimanyo liki songo yabyabwerero lumu ngatuli fetwali yange ebintu yava ko bodo mulini sana baga omwatu kaje mtu nga mwana mwana na musente me kampanya ko sente owa boda akuleseje bwere ya tuno mugamba panje ko sente zokoze kati awakane akimanyi bulungi atubetwa ko le fujjo kati ngakuwa abaya boda bakakana wakana mama wakanira kurongo namba ngomuwa pichi yo jimulekera pichi fe twabanga pichi just busente mupepe nzo ngamba kola wote mikonojo ngawa boda tulinga munana kola wote mikonojo just tutola bisanyo bwe just wanika mikonojo tukujemo yafe tugende onala bisiza nanti bujja kuleka wano ngoyika jofu sejja tungawanika nga bagamba agabiru mu mulifa agenda akolima nga pe bikolimo byenkuko tebitaka munye nakyo mukikiriza tebitaka nga kyetumanyi ebiseera ebyo naye kati munange otudze wali kunakumati tubbe essimu essimu tukayana bagitunde bagamba mu story kimwa mutunde essimu mumpe ku sente bagifala abakyali bawakana zijja njibajjako bamalongo na bamala tulemera muko waliwo tugwejere tumuguza tuwe nga omugista n'abakujja nezijja memory card yali 16 GB njitwala yali 216 ng'omwaka papa yali ajja mu Uganda ng'omwaka gwali mu binyonyonyonyonyo presidential akayihula tuli bubi yali commander in charge nga anoonya buli mubbi wa mugali nga tena nga noonya wrong number last time wagaviri ngamba kale kayihula wocho okoze abanga ku memory card tubba emikire ekyo tuddaye kumacha tutuka mu ghetto twebakamu ekiro tutula ku busimu abo twatunze bu kamera kiki kino tumala okwesotinga tugenda tunaba kutunaje twanabiranga mazo nabako mazo kuumulamu evening tuba tuligenze kalumamu twagenze kalumamu kwacho akakola gulumamu au gutumi ososa noli nofuna lunch wa mama wa mchaya yatwangemera mutanga mamba tafatama mamba akuleted mputa olide chemisana mazo jiva amuli sicho tumize ekizicho bye mitijo ejenjaga okayingidde kati tuli mu kabaluka kwata muno musawo yanenga ndaba mu memory card alenga walofala yantu yali aga memory card 16 GB obusisi wa chapati era kumbe mitwao jange ebiri memory card nganji twaite kampitono cyari falaji kimi n'umutima gungamba giteke ko musimu yo ndanya akasimu kange kali aho ngitekamu
mpuliriza obuyimba nekwalika akayimba kakyusa obulamu bwange. Akayimba katandika ntunuulira ensi gye watonda nenewuunya waliwo byendaba neneebuuza oba wabikola otya amagezi n'okutegeera Justin wali wala nnyo okuga abantu ne mu bigambo byemmanyi zembuliddwamu ekiyinza okunnyonnyola oli Katonda. Mpulira akayimba kati vasi yankwatako egamba bwentunuulira gy'onzigye mu bulamu bwange neneewuunya kwagala n'ekisa nali sibisaanira teri mwana wa muntu ayinza kola by'okoze ndigamba abaana bange era bali kuyita Katonda. Naye mpulira eddoboozi eriŋŋamba oligamba ki abaana bo nenziramu nenkuba akayimba nempulira eddoboozi eriŋŋamba gendako mu kyaki kati natandika okuddamu okulowooza nenetunulira nendaga ndi mubbi nendowooza abantu bebase nendowooza abantu benumiza simanyi oba nali nzise naye nga nabakubanga oba baafanga saatunulanga mabega netunulira abantu benkubye netunulira abantu benkuzigyeko obusimu netunulira amaziga g'abantu neŋŋamba wagwani ate nze nali mu buto nafunako ekirooto ekyokuba pulezidenti wa Uganda kyekyansomesa paka senior 6 wangala omukazi yangamba nga kyoba oyaga kuba pulezidenti wa Uganda soma paka senior 6 ekyopula kyebazisaba ensonga kinatula senior 6 naye nali mbimalira wali ku senior 4 okyakiina nnyo naye wakubanga entebe eriko emigga eyo naye tujja kulaba so ndowooza ebirooto bingi ndowooza ndaba sina kyeninaga bwe nfiira wano naba ngende wa pasita kati naye swagenda pasita Kayanja kubanga yetwanyweranga enjaga ku Kayanja ka Kabaka omutima ne guntwala pasita Bugembe nga no kyali yali mwana wa ghetto kagende munnyonnyola ebizibu byange nga njagala kulokoka ndabe kyanayogera ngenda pasita Bugembe okumulaba tekyali kyangu self ensande bayita abalokoka nvaayo ndokoka ngo wetegesetese nga n'ekyayi olwedde ekyayi na dreads zo byonna enkyalina naye nga n'ekyayi nendokoka nebagamba omwoyo gumwe gulokoka mugubabeera pati kati mbabuuza wano nenga kati wano kukyati nzinyinza kukola ki endaba nga njja kusobola kuyimba nali muwandiisi wa buyimbayimba mu ghetto nebagamba abavubuka baluma ngenda mubavubuka baana babagagga abaana b'abantu nfaanana bubi nebambuuza gwe story ki ovaawa nembawa ku story yange nenyigira kwayaawo netandika obeerawo kati abakibanda batega nti bannange omwibanda yagenze nalokoka bagamba yagenda kubba Bugembe nakyabala muyaye nebava nemugezo bajja banegatteko bagambe story tubuye eddiru kijwago gyobala ku Bugembe abe nga ne Bugembe simu meetingangako ekyo nembeerawo Mukama nanyamba nenkola kayimba kange akasooka mu studio nsaba okuyimbako ku kyaki kati omukazi omukyalo yali ajja wano bamuyita Majidu Michael mu Nigeria kati Majidu Michael yali munywanja ga drugs naye Mukama namuyamba naloka nagaa naye twali twagala omwana yaliko ku drugs awa obujulizi ati akaluuka akwata nze banange mpa obujulizi engeri gye banywamu enjaga bye wakola nga we mbikugamba wano bulamu bwange bwakyukira pasita Bugembe n'aganira kyaki neekuba mu ngalo abantu ne banyaniriza abantu ne bampa ku ssente nali nkozeyo akayimbawo n'ennyimba ayayaya ne banfa emitwalo kyali 78 obulamu ne butandikirawo obulamu ne bukyuka nenkola akayimba kata salvation bolokoka tukola pati salvation ne bamalayika bazinamu maama kyaki yonna nentekako Uganda ntekako TV Miracle Center Mads bazi kuba kayimba kange kutekako spirit buli wamu salvation nekataabuka nga wengende pasita Bugembe bayita abayimbi abakabi walinga nzengu baleta walinga pasita Bugembe naatera okujja yabikyuka pasita Kaiwa nampita nampa $7,000,000 pasita Swada nampita namchachi nensonda $5,000,000 ne batandika okunkyaza ku UBC obulamu ne bukyuka obulamu bwakyuka Mukama nempulira eddoboozi lingamba ddayo mu ghetto obabulire ku Yesu gw'ofunye
nentandikawo outreach bata ghetto church tubonge nga pastor Bugemba nyamba pastor Bugemba nga wonna bogenze mu ghetto nja kuwerekerako nanya bakubaza pastor Bugemba twende kati sawa no ghetto church tubonge pastor Bugemba kyajja paka kati ne kati outreach ezezo wamukubirire simu ajja era akasante ka program mu kitabo so obulamu ne bukyuka nentandika obulira wana street tandika n'abaana bana okusuza nesazo njogera kati ne bana 35 tubazayo ku masomero enyimba nefuka gospel artist wakabi ngene kuba dance challenges chizo wafunda mu period ene nga mu process nga olonya abana abageto nga wali mega ku otugambi kyabo mo baleta no baleta ne badduka wakati laba abana abenjawulo omaife natukulira family zanjawulo abatukuza byanje so empisa ziba zanjawulo so gwe kuba ngo ina abana 3 sawa eno okusoka challenges zibaawo okusoka nga ntandika abantu baloza ndi mufere le pasa Bugemba nanje nyo na kisusa kati abachachi ne kibaluma nnyo nga balabe ebintu bikyuka nnyo ngaloza nze kuba pasa Bugemba ndi mu bufere ka challenge ndio wale tubanenya ngajisanga background nanya background balokoka ngiri bagisoma bacha bayo bagisoma besulise tyabalokole ndandiko kola ku mitima gy'abalokole ntinate ate babino singa abantu bageto abonatani kukola kiwakirabako mama nesawa zino ntina ko bujulizi nti the most bad people in this world are the born again abam oh ize kanisa nze muswa kwesiga muntu wa kanisa ate so kwesiga omuntu owensi so kwesiga muntu wa kanisa abantu be kanisa babinyo feba tulwanisa tulabanga abantu balwana oyo bikizayo ni ngano akulwanisa na musumba ncho musumba wabavubuka abantu musumba bavubuka papa gundi abo basanzewo tamanye bakisumuzo bakikwata agati goje atofunide we kisumuluzo tamanye bali nyanyonyi gate govudde wate mutu otanso bukuba ay matamanya ntino gwe calling yo wecho we badde ino kuba gwe calling yo yakusumba abantu ku church musumba gwe assistant mu pastor kati cheche kulinyise nyonya ate bosumba bali wano oya kusigala wano nenze yange yagena ate kunonya kyakulya tendetele bekola ki ndetere wano ndetera bawa kubanga gwe tosobola kumpa sente ine nyumba kati nsaswa milioni 2 n'ekitundu buli mwezi osobola kyali kanisa sozimpa mbadde we emyaka n'emyaka ene nyumba kanisa tensasula sente wano okuva ku mmere okuva koki kati gwe nali badde nga nsabiriza gwe nsonga mukama ndiyampe ennyonyi ngende mbuulira enjiri abazungu bategere bajje batuyambe emotoka mukama agimpadde kubanga gwe nkisa zino wonkubiridde nga wali omwana omulalu gwe twalonda mulalu nasoma naye nabeera naye mulalu ddala twamusabira naawona ntumujjako enviiri tumuwe engoye empya kati gye mbadde ngenza omucekinga kaali ate sikira mukama alina ensonga bakyakuwa kublessinga so ne mukama nayimusa erinnya lyange nankonectinga mu bazungu nankonectinga mu mikwano nakoma ku bantu ku mitima ate mukama nayongerako ministry netandika osomesa abaana bangi era kati ate mukama omweyanzikira nga munze mulimu omusumba netandika ekanisa eraffe abasooka ekanisa gye bayita ghetto church mu Uganda ne mu East Africa simanyi mu Africa kubanga ne mu Africa sibira ngayo kintu bayita ghetto church first according to your experience ne vision teri muntu yali atute Yesu mu ghetto bagera babulira nengamba noka kati tutandike ife tubulire enjiri mu wali mu kijambya nga abana bali ku miti gyabwe onzo batakisobola musumba nenze njisobola kubanga muleke ku mutigwe ajja kuchuka so nyata abantu ne bagala nnyo omutima gwange ne bagala nnyo experience yange ne bagala nnyo ebigambo byange ne bagala nnyo engeje njitene nekanga titate ba single mothers namone badukira no kati nas 40 single mothers bayanga teenage mothers ne banonya so
Nengamba njoza kati ndaika abantu abana ba gospel nga ye muyimbi nagamba nze oli ndi muyimbi naye mpira gulungi mmeme yange mpira bulungi nga gwansumbi so awo nzifunira nenjogera ne Mukama kama nayogera nange mu byawandikibwa n'abaka basoma bayakomako ebangamba oli mutume you an apostle your work is to take the gospel to those places ate nina soko owulira nange so kati nomwotudde kanisa nayo Ghetto Church Evano kusande eri n'obutebe tetulina bumala wajjula paka eri abaana bava buli sande batugula gate yaffe ne bajja ne basaba n'emmere bayabwerere muceere nyama goba tolina kyakulya gula jangu buzi wano ofune ekyokulya yes so kati omwana gw'omulagola boyo golabo bamusula kasasiro maze naye emyaka ena bakasula nga kabebi ono oyo taina mama bamwita Muna Musoga nsoko je tubuzeeko tatege yali awo ensimbu emukuba kati nze Mukama guno emirimu gye yampa how are you buli you good Muna obuuza abantu oli otya good afternoon how are you kati omwana ng'oyo bamusula kasasiro tamanyi Luganda akoba Lusoga tumaze naye emyaka ena polisi yatuyita tumuwestewinga kati yafuuka nze taata ffe bamaama ffe bataata kati gofuuse anti so gamba kange nereeta enkungu eza Muna amira eddagala buli mpeke gyamira ya 14 buli lunaku okupima obwongo bwe kati eddagala lyamuweddeko mwana ng'oyo kati ffe betukola ate katulina abaana abo bebatyo oli bamugobye school fees asoma agenda tula P7 akamalina kwano 3 bamugobye school fees noonya sente ze nti that is what we do it's a very big family so netubanga Mukama watuwaide okumuweereza naffe tusaba tugenda tujja mumuweereza mpaka ndi muyimbi wa gospel tenyimba mwaka ogwedde naliko e Germany naliko Netherlands ngambulira njiri komyewo n'abaana benkwase kwena studio yange gyolaba sigifunanga mwedde n'ekikumi abaana bajja ne bakolera bwerere ennyimba so nkwata ku baana abo bwe boowulira nti no bambi ensi tesobola bawa second chance ntunuulire nnyo sekitegeeza mu bufunze byewayitamu byakuletera okubanga wasalawo yamba sikikola nkino naye nkikola mpulira kyenina okuba saa zonna ontwala nze munyonyo so abaayo ze wano wempulira emirembe mu bana abantu sina nansala sikifo oba osanze baana ba street bali munyonyo oba bunga nze ewali omuntu abonaabona bino kino ate muwala ate baza afunye olubuto bamugobye ate kibi bamuzaala okuse ebyo ebintu ebyo byekisibe azadde bakola abantu batyo bembeeramu nti nabo Mukama asoba wasegeti kubanga ze Mukama yampa buwisekeni nali kapuuti nedda wamusonyiwa nnyo taata wange ndi naye nnyo juzi twabadde naka sister kange kakoze okwanjula okulungi banga okukyala okulungi nze muko kitegeera bampa kati n'obuko ze chairman wa family yaffe nze asala byakyukamu kati nze agamba mulinde okutunda awo chairman tanaba kukkiriza byakyukamu wentuuke waka bagamba musumba atuuse musumba yagenda otusabira batange musumba tulinawo zino naye kati musumba balinda contribution ya musumba kubanga timanyi nneneko byakyukamu katonda w'amaanyi kati era nze njagala okugamba abaana muna bali bannange katonda bya ddala nze dda nange naye mayibalokole jasi byakwenimba mu kawaani naye bya ddala si sitole zawakayimanango our Jesus is not a myth is real yes era nze ndibuulira enjiri paka era ndi mubuulizi wa njiri ndi mutume era Mukama andaze ekisa kye akatalekeka obagamba yanyinza obagamba nti akatalekeka nti bannange togwangamu essuubi n'oba otuuse ku kaguwa akasemba kubanga zinali kaguwa akasemba
nga bagamba nze bankeberako gana mawungwe nga galwala gonna ntino galwala gonna galimu ebituli saawa zino Pastor Justin yansabira nampahaaga baddamu gakabira tebagaa tegayitamu nga muwadde n'omukka gwa sigala galinga nga mwana muto kitugwangamu essuubi nti gye baali bangoba kati saawa zino ate gye banyaniriza nti ebintu bye twasomanga aye kati saawa zino bye tulimu tugwangamu essuubi n'obeera mulekwa like kale byonna bikole kaaba bakukyaye feelings is okay omuntu okukaaba omuntu okwekyawa omuntu okuvuma omuntu kwejjusa naye togwangamu essuubi life is about kuchuka bisobolera ddala the recent nadde nyumiza abaana bange nagamba nze bwe nali ku nnyonyi my first flight nali ngenda German neebuuza ebibuuzo bingi nayimba buli luyimba gwe lwomanyi mu mutima gwange natula kadinsa bwenti nentunula bwenti ekyo netandika okutambula bagamba tighten your belts ebatuulirawo biki naye nga neebuuza natuuka entebe wenti tematugamba kati time yakulinnya netuyingira mu ttane eyo netuyingira mu nnyonyi nga mazima byonna mbyebuulira kituufu ngolaba tekisoboka naawe bikwatagana nze mbadde bagamba ndifa nzunga era ndozuzunga kakatwera mu Amerika omukazi yatwagala nemukuzungira ku nnyonyi eyo yenzungira kategeera so kati togwangamu essuubi ate tokuumanga obusungu tokuumanga obukyayisonyiwa kubanga zinasonyiwa nno nasonyiwa era basisters bange nembeera nabo kati mu sister wange oyo yakatula campus mbaddemu kubakwase ka tuition kati tumuweerere era naye watuusa okulonda omukko gwalaba yagamba nze brother wange omukulu wempulira yabamuko mbadde enkoko mu baganda bange so I don't really deserve it. Okay. I'm here, I'm a father. Everyone here is looking up to me. Ntuuka ya papa tukulinze nentuuka ewantu abasajja ab'amaanyi bakubira amasimba gamba oli bulungi kati gulo nabulidde enjiri nabulidde ku bbaluwa Pawulo omutume gye yawandikira Abaefeso to the Philippians nenjogera ebigambo wano Pawulo yatugamba tutambulanga ab'ensi tetukopa mpisa z'abantu b'ensi tulekerawo okwegomba bali kubanga obwongo bwabwe emitwe gyabwe ebintu bijjudde enzikiza n'enki ekiri mu kanisa saawa zino ojja sanga kyo nga musumba yayise influencer TikTok asinga okuba ow'amaanyi eyeyambula yazze okuinfluencinga apostinge ku page ye yalina likes nyingi ojja sanga nga ebintu by'ensi byetukopedde ddala abayimbi ba gospel twagala tuyimbye ddala naffe tukole ddala ng'abantu b'ensi tegeera omuntu okutunda onosooka okupostinga omuyimbi w'ensi ku page yo ola amakanisa kati ku bituuti kuliko bayimbi b'ensi balina osooka okujja nagamba tukyazizza omuyimbi bw'ati nanajenamu amicrophone ati natandika obubuulira ffe abalokola enjiri Pawulo abagamba abafiri Abaefeso muli basajja abalokole muli basajja Abaisirayiri muli bantu Baisirayiri nemulekerawo kubanga ebintu by'ensi byemutendereza gospel shows zifloping eno channel ya gospel nojja gisanga nga abayimbi ba gospel bamanga nga abalokole benyini tebagirayikinze ebibeera byo so kati ojja kusanga nga abalokole benyini batakuwagidde nenga tebawagidde ebyensi bibanyumira nnyo okusinga ebyabwe Pawulo kyava agamba n'abagamba mu Efeso kanyiri kakuna chapter 4 verse 17 nagamba don't move like the Gentiles don't walk like them biri ebyabwe nosanga omuyimbi wa gospel nga nosanga omulokole nga akayimba kali mu simu ye aka gospel tekamunyumira nasooka teekamu kali nogenda ku mbaga y'abalokole nga mukolo gujjudde ennyimba za nsi bazizina ne basajjuka nogamba naye ng'ezaabwe
intalo kati bibiruma Paul nagamba mmwe bali abantu basobola tu driving ate basobola tuvuga obwongo bwabwe mutoga mujjuddemu kubanga ebyabwe ebibanyumira fesi ebitunyumira osoko kutunasooka laga mabeere kati seko bade presenter one second mabeere go ogalazeeko katono nnyo wano bye bitu ate interview eyo begenda tambula nate fite tunatambulanga bulone nsanga ne presenter wensi walokolenga naso okwebyubyula alwana na kintu begeje ba presenting amu balina soka kuvuma bannabwe ku TV kulwano biraba kati bye biriko gwera bashoza abagulokole omwana je navuma nagamba mweye bagafuka nga bagaleta anikati ku TV zaffe so kati nti ekyo kintu ekyo sawa zino kyekiri nosanga omusumba gubadde wekitibwa nawe mule ogugamba ku kituuti ekitambula era niwagamba mubiwulira mubimanyi tetujja byokera naye ate yagamba ibuno tunagano byogera kajja kumandinga amayinja kabyogere kumbiwulira oli musumba naje nayambula mukyala we ku kituuti Jwanga yakanga kati mutazotambula abensi bakola ebyo bitambula owensi kasa mukazi wacha amukyawa nabikwa mawulya ekyo kigiro mu era bagamba stante era wakola ekivulu ngati waffe Paulo yatujjukiza gamba mutemvina tambulanga bali batambule byabwe na mumtambule byabwe bo bongo bwa bujudde nzikiza kitegere ebintu byabwe byabukyayi byebintu byabwe byabutagaliza niwe butagaliza anya businga okuba mu kanisa abo boye buli talo ziri mu kanisa naku zino so kati kyevangamba abantu abali eyo bambi mfa bali mu position so bango oli position ya busumba obo oli mu position ya kubango oli muweza gwavuma abana uko chachi omuweleza nosanga omwana ngava monsi nalokoka bulungi sirimu namufunira mu kanisa avude munsi tafunya sirimu nafuna ka chachi boy akalokoka kaina sirimu nyengaga nto kawona Yesu yakawonya kumbe tekana babona nekakwata nekasigumula wensi wate nekamuchawa oli nagamba wena ali munsinga sinalo kateri yamenya umutima no mutima nagumenyera mu kanisa kuba mukafukana omusumbo oyo mukyala gwe bago so bitu bilala muko amazina emyaka jonna sawa zidogo musumba yenyine ntibiri mu kanisa no kyononye ewe nabina byabakatera abantu batani ko katate bano bakola bino tegeza baba abana bachacha nawe abana baje kushituti nga bava mu sex nawe abana bachacha musumba ngabikola musumba ndabira ngo yayita mu bana bona bekanisa bonna musumba abavubuka kyakola abana ate no papa abavubuka mama bubedi se kuli makanisa ebitambula kati soko chobola banga sawa zino kati chembagama baganda bange kimumanyi kino Yesu si musiru Kristo si musiru Kristo alaba ata kwa Bible tugata ngeno okoma ku kime kanisa etaliko kibi etaliko lufugiro lwonna etaliko bala lyonna so tuberevu erinda tubulira enjiri ale tujagaliza abantu balokoka nakatabu kempandika bakayita 100s are getting are coming to church and 1,000s are leaving church. Wow. Chikumi kiri mukulokoka ne enkumi ziri mu kubakati ziri mu bisurawo olwebi bintu ebiri mu church nka wandika njja kubeera wanga ndi life example ngoka launchinga 100s are coming to church are turning to Christ and 1,000s are leaving church. Wow. Ndimo raba title ndimo enechifanana cheri mu pompa. So thank you so much. Yes, so wano mujengawo wano waka oba ofunye kyolifunye oba olina kikofunye wano tulabirawo baana olabye kati victim mwana nga muno oyo talina maama talina taata bangi betulina so temuko wakujja tukyalirako mwina zi birthday parties mwina ki mfuzi twala mabala mujje wano mugambe kakeke kakasalira ono omwana salire wano abana babata bokungulu bakalye abadde nina senza nzibali lusasanya na ntoja nkumekanguye abana nakawunga nkabatwalire so mulimu gwa mukamba Bible egamba we nali omuyala wampanga ekyokulya na sina kya kwambala wanyamba zanga so
owa atalina w'omwana oyo boweredde ani mukama bavubuka mukule temuli baana bato muli bantu bakulu lekera okukola ebintu ng'eby'abaana bato time we don't have time yes so kama abampera omukisa kama kanzite kama abampera omukisa sigadde nza Apostle Richizayon Sabadandali nakayimba kengendo okuta bakayita tell somebody about Jesus. Tujja kwa tukalinze. Thank you so much. Nakoze mwana mula mutatwinda Psalms. Okay. Yes. Okay, thank you so much. Tuyanza nyo tuyanze. Kumanyi wetuba tunyumya ebintu bino. Wetuba tunyumya ebintu bino bigattako. We are here to inspire, we are here to motivate, we are here to encourage. So kansuubire emboozi entukulese kyekimu. Ebintu bino tubikola okulaba nga tugattako. Buli kaseera tuba tukola emboozi twagala tukulaga nti si ggwe wekka waliwo n'abaaliwo naye okitegeera. So it's never too late osobola okukyuka mu mbeera yonna mwokola ki mwoli. Ebintu bino eya drugs tubiyogeddeko enfunda eziwera era twongera obyogerako bannange osobola okukyuka. So tweyanzanye tweyanzeege tujja kuba tujja. Thank you so much. Bambi nsigala nze Nabulime Esther. Please subscribe to this channel, liking, commenting, sharing. Nyongera bagamba nti osobola kuba nkubira ku 0701542372 tetogera ku business oba n'ebintu ebirala. Brian yabadde camera. We meet next time. Bye bye.